iraga nti alien skin yavudde n'akuba oli oluyi. My question is, alien skin yagweddalu kati gwasanga gwakuba. Fetusonyiwa naye tetwerabira. MC Cats tayagala nko Fangon Forest. Bana abasajja kati baatuuka ku level ne batekagasa nti alien skin tetumusobola. Kati baatuuka nga temumusonyiwa. Kati banoonya buli awali amaanyi ge bataapingewo. Fangon si ya bulijjo. Kati bo bagitwalamu embeera yaabwe ya bulijjo. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Nina emyaka 8 egy'obukulu era naatera okugenda mu ggulu. Mwe mukyali bato era muyina emyaka mingi nnyo mu maaso. Ye mmwe mujja okubonaabona singa temugenda maaso na kubanga muteekerateekera eggwanga lyammwe musobole okulibeeramu mu bulungi. Omusajja ow'enkofiira Mwami Yoweri ye yagenze maaso n'okubanga ayogera ebigambo ebyo nti essaawa yonna yagenda mu ggulu. Ke kaseera mweteekereteekere eggwanga lyammwe. Abasidi omusunsuzi linnya lyange Agaliwo omukutu kwe tutebenkedde Mwami Obote ku ludda luno ebigambo agenda kubanga abigamba kasooka ababuuzeeko tugende mu maaso. Mwasize mutya? Mwasibye mutya? Twagala okulisaayo ababadde ekololo nga mwogera ku nsonga ez'emisolo n'ez'obusuubuzi mwebali nnyo mwebalire ddala n'abataagenze ate nga mwe mwali mukaayana omanyi terikyabulabe nalabyeko ku mwami yange akaayana abakulembera nga agamba nti abantu abasuubuzi mweddeko ffe twagala omusajja ono twogere naye ate mmwe ne mubulawo abantu n'akakodyo bakakozesa nnyo nze yemu ku highlight gye natunulidde nti abantu bangi boogera ebigambo naye nga tebasobola biyimirirako. Bw'oba osazeewo musazeewo mugende ensonga muzoogere mu butuufu bwazo so that kireme kulabika nga ekiri political nti mwogera temukakasa. Tuba tubiddeko nnyo. Yes, abantu abo bonna abatulaba. Okay, kale okugenda mu nsonga ezigenda maaso kubanga zitambula tuva mu weekend nga ebigambo byadde bitandise okubanga bitambula nti mwana mulenzi Patrick Mulwana goyinza okuyita alien skin yagenda maaso n'okuba nti asemberera mwana mwala amanyiddwa nga Evelyn Masika oba goyinza okuyita Evelyn MC n'agenda maaso n'okuba nti amuwuttula oluyi mu buufu obufaananako bwe butyo nti alien skin yagenda maaso okuba nga awuttula Evelyn MC oluyi. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo okutandika okuba nga bitambula wano na wali nasuze nze nembitwala with the contempt deserved nembitunuulira then mwana mulenzi MC Cats n'avaayo n'akola obubaka bwe njagala obayitiramu small time then ne presenter munne wa Evelyn MC mwana mwala amanyiddwa nga Win Success naye n'afulumya obubaka nga bugenda maaso n'okuba nga buvumirira alien skin ekikolwa kyeyagenze maaso n'okuba nga akola. Katubitemu just njagala tukikole mu brief then nkikuteere. Amwana mulenzi MC Cats yabadde agamba nti so Galaxy FM once famous sing for you free we do PR for you artist slapped your female presenter Evelyn MC and you do nothing. Journalism has died because of bribes. At Nahabwe, you better than this really. How long will that artist be compared to your legacy and principles? MC Cats agamba nti kati Galaxy FM wagenze maaso okwanga omuyimbi wammwe gwe abayimbira ku bwerere ne mumukolera obwa PR. Mwana mulenzi alien skin yagenze maaso n'okubanga akuba presenter wammwe Evelyn MC ne mubanga temwina kye mwakoze. Nagamba nti obwamawulire bugenze maaso n'okuba nti bufa olw'enguzi. Nagamba Nahabwe ye mukulu atwala Galaxy aveeyo mangu nagamba nti Nahabwe asingako ku kino asobola okukola okusinga ku kino okitegeera. Nagamba nti how long will the artist be compared to your legacy and principles nti naddala kati abayimbi banagenda maaso n'okuba nti bagerageranyizibwa batya akunonoza mmwe n'ebintu ebigwa mukowe. Katusokekaawo oleme kupakira bintu bingi ebitalina makulu. Ekisookera ddala these are still allegations. But I'm yet to give you more information. Yes, I will find out. We shall find out. Allegations will be allegations anyway. Naye ndowooza olabe MC Cats olaba bwe nakugamba nti ffe tusonyiwa naye tetwerabira. MC Cats tayagala nko Fangon Forest
era anoonya wonna walirabiranga egudde alyoka anyumirwe naye tekigenda kubeerawo kyekyenjawulo gye tulina tekiribaawo tekigenda kubaawo fangoni bw'obanga oyagala fangoni egwe alien skin bw'afuuke fala oba afuuke omuntu owa bulijjo ennyo obanga gwe obanga abantu abakusingako okubeerawo ba bulijjo it's not gonna happen because abantu abatali ba bulijjo omuntu nakugamba baba bulijjo omuntu owa bulijjo aba bulijjo ate abatali ba bulijjo baba si ba bulijjo ate ekifuula omuntu atali wa bulijjo kwe kukola ebintu ebitali bya bulijjo akati kyekitawanya abantu ne fangoni si ya bulijjo kati bo bagitwalamu embeera yaabwe eya bulijjo kyova olaba nti always they get problems kati musikatsi yasazedde omusango omulo kirabye kyokka yeetonda okyegedde izanenemize nakugamba nti nze machazi bamusonyiye era nange namusonyiye naye sisobola kumwerabira era sisobola kumubeera kumpi in that aspect but we need to agree or disagree on some things. We are now discussing the either parts. We are discussing Evelyn MC that was discussing ekituufu n'ekikyamu naye amazima weegali wakati awo gesagigera kubulya kati tukyagenda maaso but I was still bade nkugayizagayizaamu ensonga y'omukulu MC Cuts nti olabye MC Cuts kubanga MC Cuts mu byayogedde talinawo kyagamba nti I have seen oba I talk to so and so naye akoze conclusion nti bali banguzi ontegedde nibo bwega ku nguzi MC Cuts emirundi ejiri countless jobadde mu nguzi y'amawulire tegyogerekeka ochegedde katosobola kunenya Galaxy for that ochegedde you cannot blame Galaxy for alien skin ontegedde it is a clear message nti gwe oli mukuba alien skin ochegedde kati okute Galaxy ogitekeko oginyigirize ochegedde ete alien skin kubanga kati gwe mu bwongo bo ne mukutegerako n'empandiika yeekulaga nti omaze okukiraba nti amaanyi ga alien skin mu kati kali mu Galaxy gwe obwongo bwe bugamba kati Galaxy ginyigirize ete alien skin kimulye oba kitegedde eno message gyetegeeza mwere wakwate munosoma between lines kati ono anyigiriza Galaxy mbu Galaxy ekwate alien skin ekole ki emujjeko engalo emugire emwanike oba egambe ne alien skin yakoze bubi oba something it is not right MC Cuts wali wasonyiibwa okitegedde ku bibi bye wakola teri nguzi esinga muntu kujja mu bizinensi ya mulala ng'ayagala kujja mu bintu ng'ayagala bwe yali ajja kima champion gudo amuguza abagundi aba nankani aba Victoria University eyo yali ki yali nguzi naye nga yeefudde mbu ayamba that was a deal bali mu deal so kati gwe nguzi ki gyoyogerako Galaxy gyeridde gwe gyotalyanga ye kati nguzi ki gyoyogerako corruption ki gyoyogerako ku Galaxy people nakugaba buli muntu abeera n'ababe ontegedde osobola okuzza omusango nze senga nkusanga ku police kyembuuza ava atya wano sibuuza kye wakoze gwe bwe nkusanga ku police kyembuuza osi ava atya wano sibuuza yakoze eki ebyo saagala bimanya kati kuba nja bikutegeera naye kyenjagala okutegeera butya bwavaalo n'atasulawo ontegedde nti kubira gundi era essimu gyenkola ki gyenkwata so tulina okusooka okutegeera nti abaffe be baluwa kati MC Cuts of course si waffe discussion efaanana bwe okuwandiika ekiwandiiko ekifaanana bwe ekyo in one day in one day kabonero akali very vivid nti ayagala alien skin ku ttaka naye kitasoboka tekikyasoboka lwa nsonga bbiri alien skin si wa bulijjo kati olw'okuba nti si wa bulijjo bo balowooza ekimufuula atali wa bulijjo nti Galaxy oba ebyo bye bali mu kkuba basooka kulowooza nti ekifuula alien skin mbu champion gudo n'amugoba ne bamwegalirawo naye mukomyewo ekyo ne bakitegeera nti tekisoboka kati batandise okulowooza nti ekifuula alien skin mbu Galaxy kyovola kati ono agikuba
ochegedde ono ali mujikuba but alien skin is alien skin ekimufuula atali wa bulijjo kubanga akola ebintu si bya bulijjo kati baba bulijjo bamulabanga ki nga enemy genda ku kiwandiiko ekyokubiri mwana mwala win success ono presenter munne wa mwana mwala Evelyn MC yagambye nti this has become your habit alien skin kindly let us know if you are a boxer or an artist because at the fall of your career you seem to be confused on what to do next kindly Galaxy FM defend your own this is saddening okuchanguya nagamba nti alien skin guno gufuuse muzeegwo tuleetera okumanya oli mukubi wa bikonde oba oli muyimbi kubanga bw'otandise okugwa olabikanga bita otandise okutabuka tomanyi kiki kyakola yani bamuyitani nagamba Galaxy FM mudifending owamu win success presenter munne wa olaba mistakes eziri mu statement sezo wato ziraba oli agamba waliwo agamba nti lwabadde luyi ontegedde onagamba nti akuba ebikonde ontegedde bulungi nnyo nedda leka tubere honest omanyi when you are doing investigation any investigation by the way mu bwongo obwo toteekangamu kintu kirala be open minded right on a plain paper beera nga atamanyi nti waliwo ekyabadde kibaddewo nze kati sinayogera na ku mbeera eriwo njogera ku documents ezawandiikiddwa these are two people writing on the same thing yes onakulaga bonna obalaba batunulidde Galaxy bw'abanga kituufu alien skin yakubye mukwano gwa Mwami lwaki temutunulira Fangon Forest lwaki yo si Fangon gye mutunulira ne mugyesibako anti batunula no anti yawutudde gundi Galaxy yawutudde bwebanga yawutudde alien skin yawutudde lwaki tebamwatakinga kubanga bamanyi nti tebamusobola kati kyebakoze baagala kunyigiriza Galaxy ekole statement ku alien skin mbu alien skin olwo baba bamaze omuteeka muki baba bamutadde ku stake nakugamba nti bana abasajja kati baatuuka ku level ne batekagasa nti alien skin tetumusobola kati baatuuka nga tebamusonyiwa kati banoonya buli awali amaanyi ge bataapingewo basooka lowooza nti bw'omuggyako champion gudo kiwedde n'abagamba wuuyo ne bamwegayirira akomewo bwe yakomawo ne bagamba kati beesibye ku Galaxy nona akulaga clear akulaze akugambye it has become your habit kindly let us know if you are a boxer or an artist kakati ono njaga kumusomesa boxing is an art mukwano gwange yani bamishani win success mukole research boxing is an art it is an art ochegedde boxing is an art boxing si kulwana si kwampalana era babeera mu ring toza nti baba beewalana kyovola baba bamanyi okwewahaga nga ate bava kweyuza mimwa boxing is an art so togamba mbu tutegere an artist kitegeeza you are not very well informed era kati oyo yasobola n'okugamba nti artist ye muyimbi oyo ku level ye no I'm giving you because we need to be written you're twisting things around I'm not twisting ngenda kutuuka ku side ya alien skin because eyo kimanyi kyoyagala ngenda kutuukayo but otandise na bino leka ntandike na bino ntandika nti storage ezavudde thank you so much kati nkulaga omanyi storage eneraga olabira ku ntandika gye yatandiseemu kyova olaba nti bwe tuba tuwaaba n'emisango bw'ogenda okuwaaba omusango waliwo kye bayita omuwaabi wa gavumenti okyegedde nti otwalayo fayiro n'ogamba musajja ddala yamukubye nti yamukubye oba yamubbye n'otwala fayiro ewa state gundi state atone n'agamba omusango gukyabulamu these statements eno statement ngumu gwera kuba birabanga post just Facebook post oba Twitter post asibirabanga post yensonga lwaki we are referring to them these right things now. are deep omuntu yawandisa n'agamba this has become your habit gufuuse omuze kindly let us know if you are a boxer
or an artist. Ne bw'osooka n'okomakaawo. Boxing is an art. Kitegeeza ono tali informed. Tali right kwogera ku nsonga, ali biased. Teyakomyawo n'agamba because at that time what? Can let us know if you want, because at the fall of your career you seem to be confused. Thank you. At the fall of your career, kakati ono bamita winning success. Madam winning success. How do you know somebody? What are the criteria? Zolabirako nti omuntu agwa. Ochegedde. Amazo mu branding anti ono artist, he's a fading artist. You cannot fall of his career. At the fall of your career, oli mukugwa. Katotandise okuba abantu ebikonde. Ekyo kabonera akalaga nti olina obusungu ku alien skin. You are not real to alien skin. And these are the things we tulina okutunulira. Kwanti mwe mubitunuliza liiso limulu diditi, mutunulanga binyira, mutunula muti. Ochegedde. Naye tukirize nti gwe baba otandise gwe win success opimira ku ki ku muyimbya, opimira ku ki okutegeera ku muyimbya agwa. Ochegedde. Omuyimbi agwa afaanana atya. Era what are those criteria zotulanda kwamba kati ono agwa. Because waliwo wo shiningira, waliwo wobeera nga to shininga, naye nga togwangako. Ochegedde. Chameleon is no longer shining like he used to shine. Ochegedde. But tagwangako. Waliwo ne twafuna obuzibu bwa chameleon we nasiyokera okutiira nti chameleon ayinza okugwa. Byali biseera bya radio ne wizo. No buzaja obwana bwakuba endongo ate nga buvudde mu kampu ye butambulira mu codes ezimu bantu bebamu abawana na chameleon bonna babamanyi kitegeeza bamanyi bwe banyigiriza omusajja na Katonda n'agenda n'amuviirayo n'akuba basiima ogenza naye nga bwali buleese eggaali ate awo nabo ne butagalamu ne basandika okukola zikolabo ne buli muntu yenna gwe baali basanze ontegede bulungi naye nga zaali ziwoomera zaali ziwooma kikyengezaako okulaga nti you cannot gwe win success toli ku level etegeera ani agenda okugwa kuba gwe tobeerangako kale ku top so you cannot know otegede you don't have a right you do not have a proper criteria or you do not have a proper sieve to make that statement. Now making that statement kiraga bulazi toyagala alien skin era naye teyakomyawo neyeyongerayo n'agamba what to do next. Kindly Galaxy FM defend your own. This is saddening. Thank you. Now obwagamba nti defend your own kitegeeza nti amaze okulaga nti akulaga nti alien skin is not there. Akulaga nti alien skin taliiwo tizi galaxy emutusibyeko ochegedde kati kyagezaako okulaga but alien skin ali very independent alina fangon forest ochegedde lwaki teya because nze senga yawandiise nga attackinga gundi alien bano ayinza obateekamuko buki buteesi ochegedde naye bw'atandika obagamba defend your own kitegeeza anti Evelyn is their own anti kakati anti yes but the idea is very simple akulaga nti bano nti alien skin waliwo factors ezimusibyewo era factors kati gye beetaddeko ye galaxy ontegedde naye mbagamba even without galaxy alien skin is ne bw'anaaba nga teriiwo ne TV zonna ne bwe ziggala alien skin will still be alien skin. Ekyo kye batayagala kuwulira naye ate nze nja kibagamba kubanga alien skin twamulaba nga ajja ne tumusupportinga nze ne njagala kozi ye eya independence kati ngenda okutuuka ku kintu kyo kubanga tetulina budde bungi oyo discussion eyinza n'okumala eweekend namba nti nga mmenyamya buli kigambo ekiri wano byonna bya bulimba bya nnugu ebyo kati wetugende waddako akatambi kooli mu kulaba eddakiika eno tekalina ddoboozi eyakatadde tekabaddeko sound akatambi ako ketufunye amakya g'olunaku olwaleero akatambi kalaga mwanamwala Evelyn MC ng'ali mu kavuyo n'abavubuka abalala ku kivulu kya Galaxy zina nga balabika nti balina obutakkaanya era waliwo omuvubuka abadde amukuttaawo oba olaba bulungi then ne beeta naye nga bali mu a heated up situation
ke katambi akakafuluma akadinga akava ku ebyo ebigambibwa nti alien skin yakubyani mwana mwala oyo oluyi naye mu katambi kano ate alien skin takola ki taliimu ekyo nenkirekawo kati wetugenda kino kyekigendo sembayo then owe submission zo mu buufu obwo ekiwandiiko kigenze maaso n'okuba nga kiteebwa mwana mwala Evelyn MC okuyita ku mukutu gwa X ku akaunti eri official erina ne blue tick nga nnyonnyola agamba statement on my assault by alien skin. Friends, on Sunday, the 5th of May 2024, while officiating as an MC at the Galaxy FM Zina, I was violently slapped, humiliated, and assaulted near stage by singer Alien Skin at the Galaxy Zina Carnival at Forest Park, Buloba. I feel harassed, mentally, emotionally abused and manipulated, and nevertheless disrespected. I come out seeking justice for myself and anyone else that has been harassed by inhuman in the entertainment industry that they think they are above the law. I have reported the incident to Buloba Police Station and opened a criminal case against Alien Skin under reference SD number 020605-2024. I have also instructed my lawyers, Katende Sempebwa and company advocates, to pursue the prosecution of the case until justice prevails. Nataginga Uganda Police, nataginga law firm yakats eyo, nataginga Galaxy FM. Okukimenyamu bwangu mu Luganda, mikwano ku lunaku olw'Esande ng'enakuza omwezi 5 mwezi ogwa Mayi, bwe nalinga ngenda maaso n'okuba nga nkwasaganya omugolo gwa Galaxy FM nga MC, nagenda maaso n'okuba nga mputtulwa n'empisibwa bubibwa omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin ku kivulu kya Galaxy FM wali ku Forest Park e Buloba. Mpulira nga nayisibwa bubi mu bwongo, omubiri n'omutwe byonna tebiri wamu olw'ensonga nagenda maaso n'okuba nga njogebwa n'okutyoboolebwa mu mbeera efaananako bwetyo. Nvuddeyo okuba nga nnoonya justice obwenkanya ku lwange na buli yenna yali agenze maaso n'okuba nga ajogebwa abantu bano abateeyisa ng'abantu mu industry yaffe. Omusango nagenze maaso okuba nga nguloopa wali ku poliisi y'e Buloba. Alien Skin namuguddeko omusango n'ateekawo ne reference n'agamba nti ne balooya be bali mugenda maaso okuba nga batambuza ensonga mbufu okufaananako. Kakati kiwandiiko ekyo, first of all, as a community expert, njagala okusaasira omukyalo oyo nti bw'abanga ddala baamukuba oluyi, because like I said, there are still allegations. Yep. We are having, it's a developing story. Yes, I cannot confirm nti baamukuba nze nganze kuba simanyi saaliyo. Naye okusinza ku kyayogera bwe baakuba ng'agamba nti bankuba, of course tumusaasira. Si kirungi muntu kubanga ogumusango mu Uganda assault musango muntu okumukuba si kintu kituufu kyakola. Mine wankubadde olusi kikolebwa okyegedde naye si kituufu era tusaba yina gwe kikwatako aveyo atereze ekintu ekifaanana bwe kityo. Abantu bulijjo basoowagana okyegedde kubanga Alien Skin si mulalu. Ekyo I'm very sure. Okyegedde si mulalu, alina abantu bangi be yayitako ng'agende okuva e Makindye okutuuka e Buloba. Ontegedde teyabakuba mpi. Okyegedde uliriza olumanyi esagala. Yes, I love Alien Skin. Go on with your submission. But I don't want you nze sagala kutunula nga kinyira, nze sikola nga kinyira. Situnula bwendi side emu, zona side nzitunulira. Okyegedde Alien Skin okuva e Makindye okutuuka e Buloba waliwo abantu bangi be yasanga baataakuba mpi, ne ku kivulu kwennyini kwaliko abantu abalala teyabakuba. Okyegedde that is bw'abanga yakuba empi, bw'abanga inagwe yakuba, because we are not yet sure. Okyegedde nze siri sure
I can bakuba nti yagambye nti bamukuba anti is not you cannot depend on that banji bagamba nti babakubye nga bamusindise I cannot nze sobola ku depending ku oli kiyagambye kyovula waliwo ekkooti waliwo ebintu byonna ebirala bino so kyensaba mu bulungi omukyalo oyo I am just imagining nti yakuba oluyi mukyegedde omuntu ng'ali skin nsaba talina gwe yakuba okyegedde so omukyalo oyo with all due respect for woman okyegedde with all due respect for woman I am so sorry about it as a person as an alien supporter nze supporting alien skin as a person ate n'oyo omwana musupportinga okyegedde kati nga nze supporter wa industry nze I support the industry okyegedde by supporting siwaana buwanyi wabula nkuwa side nga bw'olina okugiraba kati gwe oli wa ddembe okyegedde kibi nnyo kyali kibi ekyakutuukako era nga nze nga supporter I really want you to have justice okyegedde for if it happened bobanga wakubwa bobanga wakubwa but fe tulina enjogere gamba abaganda nti tosala gwa kawala nga tonawulya gwa kalenzi oyo mu byayogedde alaze nti alien skin yamukuba ki yamuwutula okyegedde bulungi n'atubuulira ne bwe yamuwutulira n'atubuulira ne gye yawaaba naye teyatubuulira tatubuulidde lwaki yamuwutudde okyegedde yes no and this is normal it is normal gwe tosobola agenda ku poliisi n'ogamba abapoliisi n'ogamba abapoliisi ti omusajja yankubye ebikonde naye kyankubiza ebikonde namuvumye tosobola kyogera era gwe gabwe yankubye mbaddeawo nankuba gwe kyogamba osanze mbadde mu byange nankuba okitegedde ebyo byoyogera naye kati olwokuba nti ba abapoliisi baba bategeera kyebakola bagamba nti katumuyite naye akole ki ajja atukole ki atubuulire kati ogenda okuwulira ng'ate olagamba nti oyo gwolaba yanvumye okuva ku majja wemukubidde oluyi nga yakanvuma ebivuma 10 oba ntegeera bulungi nnyo so the idea of era tetuli wano kusala musango kusaya muyina muntu musango but tuli mu kugamba nti fe abawagira omukyalo oyo gundi ani Evelyn fe abamuwagira nga MC she's a good woman she presents herself so well I do not know what happened. I want to be honest with you. I do not know what happened. But if it happened, if it so happened, the alien skin, yamukubye oluyi. We cannot be judgmental at this point. Yep. Kubanga, ankulaze factors zonna endala. Yavudde kufango ninga waliyo abantu basobola okukuba empi. N'avuga n'atuuka e Buloba nga waliyo abantu basobola okukuba empi. Ne ku mukolo tekwabaddeko Evelyn yekka. Naye yakubye Evelyn. That is waba yamukubye kitegeeza nti waliwo ensonga endala gye tutannategeera nsonga ki. I want to tell you with all due respect abantu abamu balina okukubwa matches si kyekituufu okukola nakugamba mob justice is a form of justice naye si kyekituufu era ojja kusanga omuntu ng'agamba tukubye omubbi tumuse abadde atubbira booda era poliisi ekwata mpolampola negamba jangu mumukoze eki tumuse abadde atwala boda eyo boda yabadde atwala nti aye kale jabu tugenda onyonyola ekyo statement nkubuulira mazima bw'otuuka eri oba tosse mubbi oba osse muntu oba ontegeera amateeka be gatyo begakola kakati mmwe mugayite eno muti so people fight every day n'abafumbo ontegedde waliwo embeera wetuuka nga omuntu olina kumukuba oba mwana wo waka oba mukazi wo waka oba si naye nga si kyekituufu. I want to be honest with you, si kyekituufu naye gwe andaba onjulira abantu tebeekuba buli lunaku gwe tolina gwe wali okubye beera wa mazima todda mu saagala gweyo saagala ate obeere nga bikinyira nagambe ekinyira kitambula kikoze ki. Telling you the truth, I've never assaulted anyone. Tokubanga ku muntu yenna sikubangako ku muntu kati gwe tonnafuuka musajja olaba omuntu yenna
omuntu yenna mu bulamu anyiiga okyegedde onyiiga era bwoba tokubanga tewakubisa luyi wakubisa omumwa oba okyegedde but that is assault okyegedde omuntu yenna anyiiga bw'abanga yakoze ensobi eyo nze I still tell you it was a mistake, it is bad. Era omuwala oyo gundi alina okufuna justice, but I am telling you olwokuba nti nze ndi community expert, I'm not looking at this incident only. I'm looking at other incidents ezigenda okujja. How are we going to stop this? First of all, buli muntu yeetaaga okutegeerekekwa. Everybody, buli muntu yeetaaga okutegeerekeka. Kuba nakugamba nti buli muntu asobola okuba omubi ate buli muntu asobola okuba omulungi. As simple as that. Teri atanyiiga. Mwe mutukubira ku social media. Oli atula bwati n'agamba kisajja ekyo waliwo omusajja yangamba lumunti ogwo omutwe gwo okozesa okusala ekkubo ng'anyize awulira afa naye wandimbuuza nakafuna obubenje bumeka ekyo kiri obvious senga nafa dda senga nali fala nga bwolowooza senga ndi mufu okitegedde. So the idea is very simple. I want us to finish this by saying justice must always come out. Nebeera ne serving its course. Naye kyenjagala okugamba nti abatuwalana tutandise okuddamu okubalaba. Musikasi yasoose n'akyankalanya nnyo n'akola statement. Lwaki teyakubidde alien skin? Lwaki teyamukubidde n'agamba mu bigambo by'owuddemu ng'agamba nti nakubidde alien skin. No, you wanted to condemn this so that public ekifuna n'abalala baleme kukola bwe. Lwaki akifuna buli omu alaga okimanyi nti nno byonna ebyakoogerwako biraga nti alien skin yavudde eri n'akuba oli oluyi. Ontegedde tewali ayogera ku incident yabaddewo because there must have been something kye tutamanyi. Buli omu alaga nti alien skin yavudde eri n'akuba omuwala ono oluyi. Buli omu kyalaga tewali alaga nti waliwo incident yabaddewo. My question is alien skin yagwa eddalo kati gwasanga gwakuba. Mbuuza okuva Makindye gye yavudde okutuuka paka Nagundi Buloba tewabaddewo bayinza kuba mpyawo wakati kati. Lwaki yakubye oyo yekka? There is something that you are hiding. Naye mukiri hiding mu ngeri kati mwagala kukuba wano mule galaxy kati munyingireze galaxy mbu galaxy eve mu alien skin kubanga muli convinced nti alien skin amanyige gali mu galaxy. Ngera bwe mwali convinced nti amanyige gali mu gundi mu champion gudo n'amuta n'agamba mbamuwadde ate mwenyini ne mumuzza. So the idea is very simple. Alien skin bwabanga yakubye omuntu oluyi buli muntu anyiiga. Buli muntu anyiiga era buli muntu asobola okukuba. Okyegedde bulungi nnyo era naawe nze abaana babe banyiiza mbakuba kiriyale pa mugende eri ne bukaba ne bugende eri saaga kunnyumiza kasasiro. Okyegedde nga nyiizi kakati n'abantu si kyekituufu ekyokukola kuba oyinza okakubama oluba ne lukyuka naye oyinza okukayiwa amannyo naye oluusi tuba tetusigaza option endala yonna. Museveni ninayo kasitole kankukuwe tugende nkulaga ekituufu ekibeera mu bintu bino. Olunaku lumu president gundi yali akola interview Ibulake Mukasa yali agikola ku Direct General Kasirye Gwanga n'amugamba nti mwabasaagisa Museveni yatusaaga mu nsiko. Naye jjukira Museveni yali mu government y'Obote ate yali minister wa security. Oshegedde akati yabakwatako abo Bakasirye kubanga Bakasirye baali boomini ezegeze emyaka tegiri ana gyokka. Oli musiru Museveni abadde mukulembeza okuva yatandika okubeera omuntu yali mukulembeze kuba yatukulembererako ne mu bwongo nga si ye president nga yatukulembera. Museveni muveeko naawe. Museveni atufugidde emyaka 8 gy'abadde ku nsi. Kola ekyakuleesyo badduga. Mbadde nkugamba nti President Museveni bebeesanga ne Gundi ne Kasirye amugamba
kati gwe oli loddawa toli mu nsiko nga gwe wali bwe twali mu nsiko mwatukwata mwatusiba kati gwe toli mu nsiko namuga ndi mu nsiko nambuza lwaki mwatusiba okyege lwaki mwatusiba namugamba nti ekiseera ekyo kyekyali kirina okukolebwa n'agamba this man has got balls era awo weyatandikira weyeteekera kuki olina akatambi akalimu ebigambo ebyo yes nkalina awo kasirye eggwanga weyeyungira ku president Museveni lwaki nkubulidde story eyo olumu ebintu bye tukola biba bikyamu kyekyamazima naye ebintu ebyo mu kiseera ekyo biba birina okukolebwa osobola okubba ofune 10 ogenda oli ekikomando obeerewo enkya olyoka ofuna omutwalo osobola obutabba n'ofa n'okola omulambo n'ebyo badde ogenda okukola enkya ne bifa kitegeeza ki alien skin bw'abanga yakubye omuntu oluyi okusinza ku record zemulinako simumanyi mu balalu wateeka okuba wabaddewo ensonga oba oli awo nga kyekyabadde kirina okukolebwa obudde obwo newankubadde sikiri komendi nga si kituufu era justice erina osavingibwa oba bagenda mukompensatinga oba bagenda mukolaki oba bagenda muyamba batya the idea is she needs justice omuwalo she needs justice naye si justice ene yaba MC Katsi eri biased eyokwagala okugira mbu ate simanyi is falling simanyi oyo muwala Vanessa simanyi success ate oli mukugwa ebyo tobyogera omanyi buli lwobanga oyogera ekigambo kasita oteekamu feelings oba oyiise nze nkugambye if alien skin did it this girl needs gundi kubanga abantu bulijjo babikola osobola otuuka n'ogamba kino nakikoze mu busungu naye nabadde nyiza olw'ensonga eno nayo nobweti tukkiriziganyiza ngenda musasula bwenti ekyo kisoboka fango ni si abanaku nnyo nti waliwo eddwaliro lyatasobola kugenda n'abamujjanjaba n'atereera bulungi n'adda engulu oba ne bamutwako mu gundi nga bebagambe nti yafunyemu kimento ki she's not mentally fine. She was abused emotionally. Tusobola okumufunira bagundi bano ba psychiatrists ne bamuyambako n'atereera because she needs justice. Ne tumubudaabuda. Kati ne musimu agala mubudaabuda. Kakati kyekirina okukolebwa kubanga alien skin ne banamukwata ne bamutwala ne bamuteeka eruzira ye ono yeetaaga justice. Justice is not alien skin to get problems. Justice is for her to get well. Oshegede bulungi nnyo. Kati mwagala mufunira omubudaabuza mubuddeebudde. Butobudaabuda. Mbadde ne mwami Obote n'agenda maaso n'okuba nti yagayagayamuko ensonga wano na wali abasiddi omusunsuzi linnya lyanga agaliwo omukutu kwoli. Tutumiddeko nnyo Saimo. Saimo tukutumiddeko nnyo. Webale okukola Saimo ali awo kugundi kuki ku nagundi kalwerwa kalonda amasimu yenna yamulina ekikwatagana n'amasimu Saimo mumukubira akasimu tujja kaba wanga tugere mu maaso nawe isawe ensonga yeri emmotoka yisaawo Rukia yabadde ku camera. Thank you.